ensonga lwaki ekisooka nga okuva kwabwe mu kkomera mu mateeka nga tutambulira ku nfuga egoberera amateeka lwaki kwetaaga kunnyonnyola nnyo ne bamaze emyezi ekisukka 6 nga bagenda mu kkooti naye ng'ensonga yaabwe tetambula nga tewali ensonga yasimba mu ntuulamu ne mu byobufuzi ne mu kutegeera okwa bulijjo ebagana kuva mu kkomera nga tukyalina kye bayita ssemateeka n'olwekyo eyo ensonga yayita oyo ye Honorable Mathias Mpuuga Nsamba munnakibiina ki National Unity Platform era yaliko leader of opposition mu Parliament. Oluvannyuma lw'okukola enkyukakyuka mu Parliament baasobola okumuggyako obwa leader of opposition n'abwebwa obuvunaanyizibwa obulala. Obwa leader of opposition babuwa Honorable Joel Ssennyonyi ekyaleetawo akatuubagiro nga n'ebikolwa bya Mwami Mpuuga abawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform bagamba nti byatandika okukyukira ddala nga wamma alinga atakkiriziganya n'ekyo ekyaliwo. Bangi batandika okumwekengera nga bagamba nti oba oliawo waliwo envuvuma ezigenda mu maaso ez'ebibiina by'ebyobufuzi ebibiri ebyagala okugunjibwawo nga bagamba nti oba oliawo ayinza okubeera omu ku baana abaagunjizaawo ebibiina bino ng'ekimu yayagala akiriidinge bisobole okwawulayawulamu obuwagizi bwa National Unity Platform. Bannayuganda batandika okwekengera enkola ye ey'emirimu ate naye we yakawaŋŋamulira n'avaayo n'akatyemula nti e Masaka takyayagalayo kibinja kya Kkunga. Abo abaana aba Kkunga basooke basabe mukama waabwe Chairman Nyanzi Fred Ssentamu agenda asooka annyonnyole Mwami Mpuuga amakulu ga Kkunga n'oluvannyuma basalewo oba Kkunga egende mu maaso oba eyimirire. Yeesigama ku nsonga eyo ng'agamba nti Kkunga etaataaganya obuwagizi bw'ekibiina e Masaka ate nga buli omu era kimanyi bulungi nti Kkunga eri wansi w'ekibiina ki National Unity Platform era emirimu egikolebwa mu Kkunga bagimanyi bulungi era nga gigatta ku kibiina kyaffe ki National Unity Platform. Bannayuganda bwe batandikira okweraliikirira ne bagamba nti tobanga tuli awo Mwami Mpuuga n'atugendako mu kusaaga tubadde tutumwetaaga kubanga musajja mugezigezi naye nga ye agamba nti ayagala okujja Mwami Museveni mbuyinza tumukwate mu ngeri ya kintu kikulu. Bannayuganda kye bawakanya nga bagamba nti Mwami Museveni ebigambo babyogedde naye ye ebigambo tebimuyigula ttama yeetaaga okujja mu ntebe nga tukozesezaawo ku maanyi ag'enjawulo eweetaaga ebikolwa bikolebwe naye bo bagamba nti tujja mujjamu nga tuyita mu ngeri ya kisajja kikulu oba oliawo nga tusobola n'okutuula naye ku mmeeza ne tuteeseganya naye. Haji Ssettu bano yagikutuusizzaako. Haji Ssettu bayitira mu kusoma dduwa naye ate edduwa ze ziwonya baazisomeddeko wamma gwe bamutendereza gwe atannaba kukubira ku Haji Ssettu simanyi ki ky'olinda. Ayina ennamba y'essimu kw'osobola okumukubira eri 0703 31 39 25 mukubireko naawe omubuulire ensonga yo ajja kusomera ku dduwa ze era ojja kubanga otereerera ddala mu ebyo ebikusoomooza. Telefina tugata ku mikutu gyaffe emigatta bantu genda ku BBS Telefina Facebook page kwe tuli streaminga butereevu so okugoberera Twitter handle yaffe @BBS munda akikyuka eddembe ly'obuntu nakikyuka Parliament akayensonga ez'omunda okuddamu okutuula bateekewo enkola enoonyereza ku bantu abo baabuzibwawo kubanga waliwo okwegaana nti abantu abo wabira mwabiteekako wano ku Telefina nga abakungu ba gavumenti bagamba abantu abo tebaliiyo abalala bali weeru wa ggwanga naye bwe nakola profile ey'abantu abo 18 n'engenda mu famire nezigyayo buli kimu emboozi ati baliyo ne tugiggalawo yali step nene nnyo mu butuufu twagera next step endala ne tunoonyereza ne tulaga twagenda emabega w'ebitongole bya gavumenti gye byadde binoonyeza tufuna ne za alipoota nga zennyini ziri mu kwerumiriza nti waliwo abasibe abamu
okwaliddamulira ye ng'ayogerwako nti abasiimu bamulina era byonna n'ebitembolinga mu parliament kakati nga kiri eri ffe okugoberera ne parliament okugoberera naye era nga tulina ne Ssaabaminisita naye yagamba nti alina abasibe bamanyi gye bali ku rekodi Kibalama amanyi gyali era tavangayo okugamba nti yagamba yali alimba ekitegeeza nti Kibalama akyali zaabuzaamuko ensonga eyo nemanyi bulungi nti omukulembeze waffe mu parliament ku ssaawa eno Honorable Ssenyonyi amanyi bulungi obukulu bw'ensonga eno ne si mulimu gwange omuwa olukangaga lw'ebyagenda okukola omulimu gwange kumukwatirako byaba alambise nti ayagala kusoosa kino azizeeko kino era ensonga eyo bwenajja obujulizi bwonna bwe nayina ekisooka nabwo mukwasa na byonna byennawaayo mu parliament bujulizi obutongole bwa parliament bwe buli mu record mu library naye wali ebiwandiiko ebikulu ebya parliament webibeera n'olwekyo ensonga etennaba kufa tetusobola kusirika ku bantu abaabuzibwawo bakyanoonyezebwa ekyaliwo tegenda kufa leero tegenda kufa nja okutuusa nga buli omu sekinnoomu bamutuleetedde nga mulamu oba tulaga entaanaayi. Deputy Press Secretary wa President anabalaba ku Twitter obanja abantu bonna n'agamba Masasi Mpuuga kuli abadde ne bote nga lisangibwa Kamengo Honorable alawaga mbaka waffe bamutukyusa n'amuteeka ku bwa commissioner ne commissioner akola ki byebiki commissioner wa parliament akola ki ekisooka njagala okugumya bannayuganda bonna bannabuddu abalowooza nti bw'ova mu kifo ekimu akabeera kaleega bityo bakatuubagiro nakyogerako nsinabona kukyusibwa nentegeeza eggwanga nti bwewe obuvunaanyizibwa obukola bwe bukyuka enjuba tegaana kugwa kubanga byenzikiririzaamu sivanga Masaka kujja kufuuka loopu nave Masaka okujja okwetaba ne bannange tubeeko bye tukyusa mu ggwanga olubimbi ote lunaba kuggwa n'olwekyo sisobola kunjigula ttama kubanga bankyusizza ne emirimu giyinzigwako n'abanneetoolodde nedda obuvunaanyizibwa obwo bukulu nabukola mu kiseera kyange n'omulala asobola okubukola tumuwa obuwagizi abukole ndowooza kyekyobugunjufu kyosobola okukola nga munnabyabufuzi singa tukeera enkyanga omu ku ffe mukulembeza wa ggwanga nti Kyagulanyi singa akulembera ebisanja byaba yetemye eggwanga n'avaako olwo ng'enjuba egaana okuvaayo omutawaanaguze tekisoboka ekyo so ennono y'okukyusa obukulembeze leke kugitya ennono y'okukyusa obukulembeze mu mirembe kwe kugitya era ekyo ng'aba NUP kyekimu ku kye twagala okuteekawo tuzimbe kimanyiiribwe era singa omukufa asesetulwa aleke kulowooza nti waliwo abamukyawa n'obeerayo abakukyawa nga bakyeyambisa okukiteekamu omunnyo naye nga ggwe ebirowoozo bibigaza okusingako ku ekyo osigala otambula n'olwekyo commissioner mu parliament erimu bacommissioner beeta backbench commissioners banna oludda oluvuganya lubeera ne commissioner omu aba gavumenti oludda olukufuga babeera ne bacommissioner basatu abo beegatta ne speaker ne deputy speaker prime minister ne minisita w'ebyensimbi ne bakola kye bayita parliamentary commission olukiiko olwo lwe lulabirira parliament n'ababaka bye bakozesa okumanya okubayamba okubasomesa training okunoonya ebyo ebiyinza okubayamba okusoma babisomedde luddawa ani abasomesezza n'okuwabula sipiika ku ntambuza y'ekizimbe ekyo n'abakikoleramu abakozi n'ababaka era luvunaanyizibwa okubalabirira okujjanjaba abalwadde okusalira amagezi abeetaaga obuyambi obw'enjawulo esimu n'olwekyo lukiiko olulabirira babaka palamenti n'abakozi gwe mulimu ogwo gwenkola ku lwa bannange nyina abantu abayomba n'abennyamira nabo batuufu walwalowooza nti Honorable Mpuuga yabadde asaana mu kiseera kino yayinza otusomosa lwaki mu kiseera kino babona ensonga zaabwe n'abasanyuka oba balyaneezaabwe naye ne bano bagumye gubadde oyagala olukiiko lukubewa tubannyonnyole ndowooza nti tulina ekibiina kyekisooka bwe banga otambulira mu kibiina ze siri kyetwala nekitundu butundu ekyekibiina ekirina ebigendererwa ebisukka ku kifo
bwetubanga mu kibiina waliwo alowooza nti equation yaffe ekoma ku bwaloopu oyo aba ali mu kifo kikyamu. Singa osanga ng'oli akeera ku makya nga ye buli bwalaba ku mpuuga obwongo bwe buddukira ku loopu, omanya nti ekibiina kiri mu mbeera ya kimpatiira. Era waliwo ne bannaffe be tubadde nabo emyaka egy'ebiri n'ekitundu, bo nga balowooza nti buli ekirina okukolebwa NUP kirina kukolebwa loopu. Naye abo n'obasonyiwa n'omanya nti tibamanyi loopu alina obuvunaanyizibwa bwakola ku lwa banne era tabukola ku lulwe. Abukola okulambika ekibiina kye kirina okukola, abavuganya bye basobola okukola singa baba balina obuyinza. Ekyo kikolebwa muntu omu. Twogera ku gavumenti so si maka gange. N'olwekyo obuvunaanyizibwa eri bannange nga mpita mu kibiina busobola okukyuka ne bukolebwa omulala. Era sinze commissioner asoose, era nze sikolera bwa loopu. Nkolera kubeera kitundu ky'ekibiina ekiri mu buyinza. Lwaki tulowooza nti obwa loopu y'enkomerero? Tubanga abakakkanyiza ebiruubirirwa byaffe nti abaana abali mu makomera n'abattibwa baasibibwa kubanga Mpuuga asigale ku bwa loopu. Nange mba munzikakkanyiza ng'omusajja omukulu alina ebigendererwa ebirambulukufu nga nkolagana ne bannange. N'olwekyo yenna awulira nga kyamuyisa bubi, ekisooka ndi mulamu, ekyokubiri siva ku bigendererwa eby'ekibiina kye neetabamu okutandika, ekyokusatu sirina kyenkola nga nkikola kuganyirwanga muntu ku lwange, kubanga ekibiina ne bikikola sigenda nabiwaka naye mbikola ne bisigala nga biyamba ebigendererwa by'ekibiina ebigazi ate n'okuzimba omutima ogulwanira okukyusa eggwanga. Ebibadde mu buddu bebikyali mu buddu. Masaka kunga yadde batabudde oba yabatabudde kuba simanyi kati n'ensonga lwaki nkulina wano. Kyekigenda mu maaso ewuwo. Ensonga ya kunga nga deputy president atwala Buganda nagirambika nga tuli e Masaka. Era bukyanjirambika suulirangayo ate kuddamu kusagaasagana. Ebyavaayo ebyali ebyamawulire ndoze kyali kiwuggwe kyabo abataamanya kulembeka kwe nnakola. Ebyasigala bitasibiddwa bulungi tuli kibiina era tuli mu kubisiba bijja kutereera. N'olwekyo ensonga ya kunga ntono nnyo era sandyagadde erire balaba BBS budde tugimaliddeko ebiseera binene. Nagiwako okulambika ng'omukulembeze era bagitegeera mangu. Abalawo okugitegeera obudde bategeeramu ensonga kati bagitegeera ate tusobola kubanenya. N'olwekyo twaliwo nnyo kyamaanyi kigaana mazzi kutambula e Masaka era kigaana sawa kutambula. Era wali ebyobufuzi tosobola butasangawo bisaasaanye na bumulumulu. Obumulumulu bw'obusanga bwetaaga bukulembeze obulina courage mbavu. Bw'obeera mukulembeze nga otya okwaŋŋanga ebisoomooza kubanga bajja kunyiigira, obukulembeze obwo okola bwa kimpatiira. N'olwekyo bwe nagenda e Buddu ng'omukulembeze ne bandoopera bitakwatagana ne mbagamba nti sijja balinda kwegwa mu malaka, tusooke muyimirire tutereeze. Bw'obeerawo amanyi ekisingako awo nja kgenda mu kibiina akinsomese. Ekyo kye nakola era ndowooza Masaka tuli ntende. Bw'obulya buyitira era be ab'ekimpatiira be twali twekengedde mwabalipotinzeeko be twali twekengedde n'ebyavuddemu zati byewuunyisa. Abamu kwe twali twekengedde abaali beekwese mu puroguramu eyo babulukiddemu MK. Kakati ndowooza ekitufuula abakulu nti ekikufuula omukulu era alabirira banne era akulembera banno olina n'obusobozi obulengera abalala kye batanaba n'okulengera n'owanika flag emyufu, alina amaaso n'alaba, awulira n'awulira, ayeetaaga okunnyonnyola era ne mwewaayo obudde ne munnyonnyola. N'olwekyo njala ggumya abatulaba ensonga y'obuddu eri mu mikono gyaffe era si egenda okusembayo okutaawulula mu kibiina ne mu ggwanga. Ebibiina bino olw'okuba nti bikyanoonya okusimba emirandira binywere okufaanako n'omuti gwonna ogusimba wakati mu kibuyaga tesobola kubulako bigunyeenya. Obuvunaanyizibwa obusimba amakanda jawo okuyimiriza yeebuuza ku office kyekigwamu eya mobilization wewava embetezi nalaba sound bites ezave talina buyinza obuyinza abujjawa asomese mateeka nenewunya abagamba deputy president waabwe ate asomese mateeka.
manyi busuulwa obumanyi businga ku kusoma obusomi kubanga waliwo abasoma ne bakwata ebikwate naye bw'oba omanyi tuwetaaga ate kusoma wantu enjawulo gye nnyina nti ng'ogyeko kuba nti simateeka mu manyi naye n'okumanya ekyokukola nakyo mukama yanyamba nkimanyi n'olwekyo nga bwe ŋŋambye nti waliwo reaction yava mu kiwuggwe eyo gisonyiwa era sigitwaliramu olugenderezo lwa kunyigira muntu kubanga mpangaalidde mu bannabyabufuzi waliwo ajja okwogera ku kamera naye alaga ensi nti mugumu naye nga ayogerera mu mbeera ey'obutamanya kituufu tosobola kugenda ng'omunyiigira ndowooza era naye oba okoze ensobi oba tojja kusobola kukumaakuma bannakibiina gundi yagambye bw'ati nja nakusanga onoolugwamu onoondaba akanfaamu nze deputy president siriwo mukimpatiira ate obuyinza bwange mbumanyi obutandikira ne bwebukoma sisobola kuba exercisinga nga simanyi obutandikira ne bwebukoma singa tukitwale nti obuyinza bwange nabutiiririra ninde bannakibiina bwegwe mumalaka nti bannange katulinde abalwana bajja basanga babataase ndowooza ensonga eyo nga bwe njogeddeko eri mu mikono mituufu egy'obukulembeze mu bumanyi bwabwo n'okulambika kwabwo mu ngeri gye bakwatamu ensonga kiba kya bulabe nnyo okubeera n'ekibiina ekirina obuwagizi mu ggwanga lyonna nga temuyina nkola esobola kwaŋŋanga butakkaanya nga buzzeewo era bw'osanga ekibiina ekitambula nga obutakkaanya tebubaawo era kiba kibinja ky'abasiru obutakkaanya kya bulijjo era kyekikulaga nti abantu abali mu kibiina ekyo bategeera era obutakkaanya tebutegeeza nti temulina busobozi butambula nakubumalawo tuli mu lutalo tutambula tujja kwesittala ebiseera ebimu naye tulina okumanya nti waliwo olugendo lutambula naye nga kiri eri bakulembeza okulambikanga be batwala nga waliwo embeera ey'okwesittala nga tutambula ne balutalufuula lugenderezo nakuteekawo mbeera ya mpalana naye ate era njala neyamise terefayina okutegeeza bannaffe be tuli mu kibiina okukakkana mu nkwata y'ensonga tewali ensonga gye tusobola kumaliriza nga abasinze okuleekaana be basinze tugambe nti muleekaana anaasinga okuleekaana yajokubanga awange shouting match tuli mu kutegeera obuvunaanyizibwa obukulu obuliwo era ndowooza wano wensoose okuddamu okwogera bukyampa ekiragira e Masaka siddangamu kwogera nawantu wonna ekitegeeza nti naye njogerako sikyali kyakiyita mu lujja tosobola kubeera nga owadde ekiragiro kyomanyi nti kiri mu mateeka ate n'ogenda ngera odduka wenyonnyolako nti nogo omuziralo muguleete naguli muguleete nedda ekyo tebuba bukulembeze obeera okola bwannakigwanyize oyo Honorable Mathias Mpuuga Nsamba tukyagendera ddala mu maaso bibaddewo mu kibiina ki National Unity Platform ebibadde bitandise okweraliikiriza abawagizi b'ekibiina ekyo Honorable Mathias Mpuuga Nsamba agamba nti ebyagwawo e Masaka ye tasobola kubyekanga agamba nti ekibiina kyonna walina okubeerawo obutakkaanya ekyateekesaawo embeera eyo NUP esobole okubeeramu ku katono butakkaanya kubanga ye agamba nti ekibinja ky'abantu ky'osanga tekiri mu butakkaanya bwonna kiba kibinja ky'abasiru n'olwekyo NUP erina okubeeramuko okubirumira okukakasa nti kibiina ddala ky'abantu abali ku mulamwa si buli muntu nti olina okukwatagana ne banno 100%. Era y'ensonga lwaki ebyaliwo e Masaka byayitingana nnyo ku mikutu emigattabantu naye gye buvuddeko twawulirako Honorable Bedi Bwanika nga naye akisimbako essira ng'agamba nti tayagala kuddamu kulaba kakoofiira kamyufu Masaka kitegeeza nti ye ate olwo yakaweerera ddala birowoozo bye takagala kuddamu kukalaba naye ng'era ekyokulabirako yakiweeranga ku Mathias Mpuuga Nsamba nti ekisooka Mathias Mpuuga Nsamba gwe bavoola Buganda ye muzimbye era nemuweereza e Masaka talaba nsonga lwaki ab'NUP batandika okumuwa ebiragiro baagala okumujja ku mulamwa gwa Buganda eyamuzimba naye muntu alina okubaga amateeka agage n'olw'ensonga eyo abakakofiira bava e Masaka Mathias Mpuuga Nsamba alamule ensonga eyo buli muntu yeebuuza nti ate Bedi Bwanika agijjeewa
Mathias Mpuuga Nsamba gwagamba munnakibiina kye NUP ate ne bagobye Masaka abakakofiira nabo banna NUP. Kakati awo kigendererwa ki ekiri mu ekyo ekituusizza okugoba NUP Masaka? Kye kyabalowoozesa nno nti oba oli awo waliwo ekintu ekirala ekivugibwa munda nga tebannakiwanika buwanisi mu public ensi esobole okuba ng'ekitegeera. Ensonga lwaki mu bukulembeze bwaffe tulina kutya kuteekateeka bannaffe kujja mu bukulembeze. Naye kyabulabe nnyo oli okugamba nti njala kudda mu kifo kino naye nga naawe bw'oyimirira mu bantu n'ebyokola abantu beewuunya bwewuunya obanga ddala kyogero okitegeera nekyoliko okimanyi. Kanve eno nkomewo tukyagenda mu maaso. Honorable Mathias Mpuuga n'okukussa wansi. Waliwo omulimu omunene ogw'okukola. Ekisooka abazadde abaana gye bava okuwa abaana baabwe obudde. Okuwa abaana obudde kyawukana n'okubaagala. Bawa obudde okubategeeza ebikkirizibwa n'ebitakkirizibwa. Bwe mba njogera n'abavubuka ennaku zino bategeeza ku bulabe obw'ennono y'okwogera n'okwongezaayo by'osanze nga byansumattu. Ng'oggyeko nti kyabumenyi bw'amateeka naye naawe ng'omuntu alowooza nti okikola mu kinyumu kiyinza okumalako emirembe obulamu bwo bwonna. Nnina ebitongole bye ntuulako boodi ziba naki n'abaneebuuzaako nga banoonya abakozi. Kasita ossaamu ebbaluwayo nti nze Busoba Dunstan osabibwa okusala endalinga buli mukutu gwe wali okozesezaako ku mutimbagano. Naye ne bw'obuzaabuza era tekinologi waali anoonya akugatta n'akufuna. Abantu bangi balemeddwa okufuna emirimu naye nga kivudde ku nkozesa ya mitimbagano. Naye ekiseera kigenda kutuuka abaana baffe bawulwe n'abakyala oba n'abaami ababatwala. Lwebyo ebintu bye tutwala ng'ebya bulijjo. Kugamba naawe busuulwa bw'obanga olina mwana wa bulenzi akuza agenda kuwayira. Mukulu munno atule ku mutimbagano agambe kino ekimpemempeme kisobola kiwa mwana wange. Ngalabi wawandikanga byoyogeranga. Bintu byoyogeranga. Kanti naye ono muntu naye asobola okubeera mukoddomi w'omuntu. Naye ekyo kye kitono. Bwe kigasseemu ebyobufuzi ebyakyawula ntamu kubanga eggwanga liri stressed oba stress nkyogere ntya mu lunabuddu. Eggwanga liri mu kukanga oba kukabirirwa mu byobufuzi. Okukabirirwa okwo n'okwagala n'ennyonta y'enkyukakyuka tewadde bantu budde na kumanya buli omu buvunaanyizibwa bwe. Tekinologiya bwazze naawe omwaganya abataabumbibwabumbibwa nabo ne bayisaawo ebyabwe. Kati ffe abakulembeze b'ebyobufuzi bwe wali omulimu omukulu gwe tulina okukola. Ekisooka tewali muntu yenna bwe tukkiriza omuntu yenna n'atwerimbikamu. Badde ndabula nnyo bannanga ba NUP okubagamba nti okussaako obussa akakofiira kabere tekikumala kubeera wa NUP. Tekikufuula wa NUP. No. Akakofiira kabere sikakufuula wa NUP. Kubanga mwekwese baakagwa ensonyi nassaako akakofiira kaffe n'amansa entungo. Era mbadde mpa nnyo bakulembeze bannanga amagezi. Waliwo abantu be tulina okwegaana mu lwatu. Emabegako awo omwaka ndozo oguwedde nawalizibwa okuvaayo okubaako statement gyenkola ng'omukulembeze kubanga abaali bawemula ensi nga beerimbika mu Nup ate nga boogera mu Luganda. Deputy President wa NUP mu Buganda ate abawemula ensi boogera mu lulimi lwange bataddeko obukofiira obumyufu. Era n'endabula ensi nti mwegendereze si buli ataddeko akakofiira kubanga akakofiira bw'ogenda ku dduuka lya NUP ku kavule okagula ate bw'oba ogenza okukagula tebamala kusaba membership card. Era tekigaana muntu kusobola kugula membership card n'addako okugula akakofiira. Ndowooza abantu tubalondoola okuva ku ntobo yaabwe okubategeera nti akakofiira ke kakudifayininga. Mwekwesemu abantu bangi. Waliwo n'abalina obukofiira obw'ekkala endala ennaku zino bwakyuka nga bakola ki nga bwambala bumyufu. Nabo tubalondoola. Abantu abamu balowooza nti tekinologiya muzibu nnyo. Nsobola okukulondoola okuva gye watandika wakakwambala akakofiira ak'ekikuusikuusi nojja ne kajja nga kafuna enkyukakyuka kajja kengerera
nekatuuka ne kamyuka naye ng'ojja omansa entungo n'otava mu kakofiira n'ovaawo n'ofunya n'ekikonde ng'onoonya validation ng'oyagala ensi erowooze nti byogero byogera ku lwaffe